Alex Mudu bano baana batonda balabanga baliwe batinga ndi minisita embuga naye avuddemu omusajja onsanyusiza n'okubanga osobola okwogera mu bantu nakyo kikulu. Omanyi omusana guno gwase nnyo era gutweyaliikiriza ffe abalimi gugenda kuwengeza emmwanyi naye nga bumunyiga temuliimu ki mulamu. Mutunulire omusana guno bwe gutambula n'ebyobufuzi, temunoga ebirerya. Bano abaana abato mbawulirize mufune ensa ebalimu. Temunoonya asinga buwanvu oba bukulu, munoonye alimu ensa. Bwe mutuuka okulonda temulonderera. Olonderera olondereramu n'ebitaliimu ki mpeke. Tuli mu kaseera kazibu nnyo. Kaseera kazibu nnyo kano basobola okutuma enseenene n'ololeramu n'ennamunyenye. Kubanga buli muntu mukulembeze, buli muntu asobola. Kirungi nnyo abantu okuvaayo, era mwe ng'abataka mbasaba buli muntu ajja mumuwulirize, mumuwe obudde mukole ki muwulirize. Naye muddeyo wansi w'emiti ne mu bitawuluzi mwogere ku nsonga y'obukulembeze mu Buganda. Mu Buganda tukubidde matatu mu bukulembeze. Mu Buganda tuvuyizizza mu bukulembeze. Omugabo gwaffe mu Uganda bukunkumukwa. Mbasaba tugenda mu kaseera akazibu, abataka muddeyo ku nnono yaffe. N'abantu be twanyoomanga gye bava baddayo ne bakkaanya ani anaabakulembera mu kiseera ekyo. Abantu ba Buganda asembye okufumba piraawo awooma gwe waakalulo, asiba okula oguwooma ogwanoza omuwemba gwe muwaakalulu. Sigamba nti bwe mukola neebuuza kibuuzo nange. Ayagabudde okunoza omuwemba gwe muwaakalulu. Kuno kukyaliko abasajja n'abakazi abakulu ab'ensonga ab'ensa. Muddeyo ku nnono eyafuula ekitundu kya Buganda ekitundu eky'enkizo ekijja tuyamba okujja omugabo gwaffe mu Uganda eyawamu. Tubeera mu paalamenti nga waliwo ensonga enkulu n'omagamaga banno mugiguse, naye nga muli 100 abakitegedde bali 2. Tekulonderera. Mu kaseera kano musajja kuwa ekikoofiira nga ali mu kukkirira. Tulina okuba nga tukola ki? Tusobola kukkirira naye. Okufuga abanne emyaka 4 si kya magezi nnyo. Naye naye bafuga emyaka 4 obeerako ekizibu. Mukitegedde bulungi ekyo? Okufuga abantu emyaka 4 si kya bugunjufu nnyo ekyenkanidde awo. Naye abafugibwa emyaka 4 bo babeerako mmandwa ya kika ki? Waliwo abeekwasa nti kyebakoze, waliwo eri abalooze. Twaliwo abaloga, kiriwo. Naye obwegendereza bwe bwaggwa wano ne tubeera nga tudduka misinde. Naffe abagamba nti tulinnye ku bigere tusobole okubuuza ebibuuzo ebituufu, abantu balwawo okumanya ekyokukola. Bwe kiba n'okuyita yaga kamakubira ekifaananyi nga mmaliriza. Ne enfuufu efuumuuka, oyinza okugamba nti ddwaniro e Somalia. Kakati mu mwezi gw'omukaaga tujja kuba obululu obusooka obw'abavubuka. Weebuuza tugendagenda mu kalulu akatufaanana katya?
muli hustles ez'okuddamu okubuzaawo abantu, okuddamu okuba abantu amasasi. Wano wansi kumpi wano ekyotera omu ku baana abaabuzibwawo kwazaalibwa era najja n'enambula family. Mukyala we musomesa asomesa mu kibuga kyaffe Masaka. Maama we emyezi 6 egiyise obwongo bwagenda nga kyava kubulawo kwa mwana we. Takyategeera bimwetoolodde naye nga kyava ku ekyo yafuna stress n'afuna stroke, obwongo ne bukola ki? Ne bugenda. Kakati muto wange nga bwe mutereeza okwesimbawo, muwulirize ffe abayise mu buli kimu okubagamba nti tugende mu kalulu naye tufune entengeneza ezibuuza ebibuuzo. Titugenda mu kalulu era mugenda kuddamu mubuzeewo abantu baffe. Tugenda mu kalulu era mugenda kuddamu leeta amanye gasaasaanya abantu baffe. Tugenda mu kalulu era kagenda kulangirirwa wano katuuke Kampala nga kakyuse. Ebyo bibuuzo omuntu yenna agenda ku kintu kino agende nga abyebuuza. Oyinza obutabiddamu naye bwe binaayita ojjange waffe n'obuuza omutaka Lubambula akuwulira ekyalo kye bayita Balimanyankya.